Akaseera kano kabeera ka alipoota yambeera budde okuva mu kitongole ky'eggwanga kivunaanyizibwako byambeera z'obudde. Okutwaliza awamu omusana gwaka mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo, ekifaananyi kikubiddwa Ssemugenzi kitulaze nga waliwo omugongo ogw'obuzito bw'empewo ogusimbye eri kasongezo ka Ssemazinga Africa, era ekyo kiviiriddeko okusitula omukuubo gw'enkuba ne guddira ddala eri ebukiikakkono bwa Ssemazinga Africa. Bwe tugezaako ne tulaba ate ku mbeera y'obudde, omusana gujja kuba nga gwaka bitundu ebisinga obungi ebisangibwa mu masekkati okutuuka ddala eri ebugwanjuba omusana gujja kuba nga gwaka paka eri buvanjuba okutuuka ddala eri ebukiikakkono bwa ensi yattu. Mu biseera eby'olweggulo embeera y'obudde tejja kukyuka nnyo era ebitundu ebisinga obungi omusana gujja kuba nga gwaka ebbuguma okuba ku diguli 28 mu kibuga kyaffe ekikulu Kampala okutuuka ku 29 eri eluweero. Ebitundu ebiriraanyawo olusozi Rwenzori otusoberawo enkuba okutonnya ebbuguma okuba ku diguli 24 eri Kabale paka 30 eri Masindi Hoima so ng'ate era n'eri ebuvanjuba omusana gujja kusigala nga gwaka mu bitundu ebisinga obungi ebbuguma okuba ku diguli 27 paka 30 eri mu Kalamujja. Okuggyako ebitundu ebisangibwa eri ebukiikakkono bw'ensi yattu nga Arua otusoberawo enkuba okutonnya wabula ebitundu ebisinga ate mu Kalamujja omusana gujja kuba nga gwaka ebbuguma okuba ku diguli 29 okutuuka ku 30. Bwe tugezaako ne tulaba ate mu kibuga Nairobi era nawo omusana gujja kuba nga gwaka ebbuguma okuba ku diguli 25 so ng'ate eri Cairo omusana gujja kwememula okutuuka ku diguli 40. London yotusoberayo olunywankoko ebbuguma okuba ku diguli 23. Tuyinza okubeerako naawe beera bulungi.